mukyala Zahara Luyirika bamupise nnyo kati okumupika okwo tekubeera nakyo tekuli nakyo kuba tali ku ground kuli artificial nnyo bamusiika nyo bali mu kumusiika kiki ekibapikisa omuntu atali ku ground ngali ku ground bamuyina nakugambye nti waliwo ebiwayi bisatu ekiwayi ekisooka kye kyaba top boss ekyokubiri kye kyaba foot soldier ekyokusatu kye ky'omuwagizi kakati bano ba top boss be bategerera ekitongole bo bwe batunula tebatunulira maanyi ga ku ground tebatunulira foot soldier alowooza ki batunulira nnyo sustainability nti tugenda mu kalulu twetaaga ssente oyo Zahara omanyi ssente zeyawaayo wano nga basonda ssente miliyoni 10 kyami mutazisobola ate yaziwa lwaki yaziweereza yali mulwadde anti ekugamba kati tetuli ku byabalwadde nagambye bino bye bakola nsobi eziwedde emirimu naawe okukwata Shamimu ne bamugjawo ne bayita Zahara eba nsobi nnene lwa nsonga emu Shamimu Katonda yamuyamba ne bamwagala waabaddewo otegedde muwongere bwongezi maanyi Luyirika muleetere ewalala awo nyini waabadde ku bwakansala otegedde muleetere ewalala so that oyongera mukola ki munyweza naye because kati wano Bobi Wine tazimba team ye ayagala kukozesa baliwo kugenda kubanga naye obudde bwe bubugwako obudde bugenda nakugamba ali mu kawungezi ke alwana kulaba nti butya bwe nyinza okukozesa buno obudde otegeera because politically is no more lwaki oba ojjayo incumbent oleeteyo omupya ate nga naye era wa Nuupu lwaki toleeta buleesi mulala n'omugatta ku ono otegedde kitegeeza nti mulina kakuniyamu muli mu kubala ssente muli mu business yes because nze senga Matiya oli wa Nuupu oli wano okoze bulungi ontegedde ne gundi gwendeeta ne kalungi gwendeeta naye wa Nuupu naye ate alina gyavudde w'omujja kati kiringa nga bano bagundi bani bagundi ono yesimbye Nakawa bali mwezo Waiswa Mufumbiro Waiswa Mufumbiro bakuzaala gundi kiki ekikuleeta Nakawa genda eruwuuka ate nga naaliwo wa gundi tumugjewo tumulese ku bwalodde oli mulalu wa kikula ki kati si political party. Salamu alaikum ajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 072537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno kale wona wosinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde asotuka ku bwanguzi nkuyozaayoza olunaku olwaleero ku MS Media nina Samuel Kalungi abamu muyita Obote tugenda kwogera ebigambo n'Obote tubadde notuludde okulabagana banga libadde banga ddene nnyo tubadde tuli wano na wali tuyiriba omanyi n'obwavu mwebuli ate empologoma bwavu mwebuli kakati oluusi tuyinza obeera awo ne twerabira tulina onoonya n'ensi tekamu amaanyi ssebo tolina maanyi obudde busaawa zino ziri 7 ne tolina maanyi olumu omuntu obeera hambo tekitegeeza tolina maanyi olujegere lwe lusinga okubeera olugonvu ku nsi eno naye ne bwe basiba kkomera ly'ababbi bali bakondo basibisa lujegere otegedde kubanga bamanyi amaanyi gaalwo gava awo mukulabika ng'olunafu amaanyi gaalwo we gabeera so mu nkola efaanana bweti tubabuuzaako mwebale okubanga mukoze emirimu gyammwe mu ngeri gye mugikolamu abatuuse ku birungi twebaza Katonda yebale nnyo abasobozeseza abali ku biseera ebizibuzibu nammwe tubasabira waliwo abakyanoonya school fees basasule abaana bakole ebibuuzo nammwe tubasabira naye waliwo n'abalala abali mu kiseera ekizibu bebakubye mu kalulu
bakubye mu kamyufu waliwo bakubye mu kamyufu akenarem nga tebaliddamu kulaba nga bawunze ne kakati tebakyassa abamu boogera ebigambo tebikyakwatagana omanyikana akalulu kazibu ogamba nti banzibye ak'omugongo eko kazibu ogamba nti banzibye naye mbu effujjo lino lye lyaleetedde abamu okukubwa mbu effujjo lyadde lingi emmundu amasasi biki n'amaanyi mangi anti kyekyo kuba kati omunafuta gwa ddalu omwana omanyi yagwa eddalu gwe totusumbuwa bw'oba tolina maanyi gwe bali bye bakozesa nabyo bikozesi muli mu kibiina kyekimu kyoli kyalina access gwe kyotalinako access naye obadde okyabuuza bantu so muli mutya mwebale kubeerayo that's it obabuuzaako kibalwadde kale ona osinzira okubeera ngaotulaba oba otenjala tutandikire olwaleero ku Shamimu Malende akomyewo akulikeyo libadde ddene nnyo naye agenda okugenda nga waliwo bingi ebiriwo agenza okukomawo nga bingi ebikyuse like akabalo ku tikiti ye nga kakyuse n'ebirala Shamimu agenza okudda nga envuvumu eziriwo ekyamazima tikiti tagiina nga bala bagamba ne bwanaakola tatagenda funa tokyala kiyita kyamazima luvuuvuumu nati kyeŋŋamba luvuuvuumu oluliwo kati amaanyi gano agalabikiddwa bafuutu soja ge balaze ng'akomawo gagatta n'amaanyi ga Shamimu munda mu kibiina mu bibaddewo byonna kakati ekikikulaga bulazi nti ekibiina kya Nuupu kyetemaatemamu dda ebiwayi okyegedde agamaanyi g'olabye balaga Shamimu Malende be bakulaga nti tebakwatagana n'oli bagundi gwe batembeeya Zahara Luyirika kakati ebyo byonna bira bubonero obukulaga nti ekibiina olwedde kirimu enyaafa bano bawagira ono bano bawagira ono oluusi demokrasiya bwemuyingira nga tomutegeera ebyo byaleeta okyegedde kuba kati Nuupu yennyini tekyali intact yayulikamu dda erimu ebyo bano bawagira ono bano bawagira ono bano baleeta ono bano bapushinga ono bano bapushinga ono kubanga Nuupu erimu gundi 3 erimu empayi 3 ebiwayi 3 erimu ekiwayi ekisooka Uganda olutuufu simpayi ebiwayi 3 ekiwayi ekisooka kyekyabakulembera Nuupu ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Honorable ne ba Jore Ssenyonyi ne baani amaanyi we gatandikira ontegedde oba amaanyi we baagateeka kuba si we gatandikira naye we baagateeka nti abo bali awo ekiwayi ekyokubiri kyekiwayi eky'abafuutu soja bafuutu soja abafuutu bigere aba balowooleza mu kuba nti ababugiriza ensonga bafuutu soja ekiwayi ekyokusatu kyekyabawagizi abatali mu Nuupu nga bali eno bali naye nga bawagira Nuupu okyegedde bulungi nnyo nga yo litayingira talinyanko nabo kibiina ku kitebe talinyangawo naye nga muwagizi wa Nuupu bye biwayi bimeka bonna bali ku gundi za njawulo ku pages za njawulo Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu ne ttiimu ye eriko gundi Lubongo ya Ssenyonyi ani okujja paka n'otuuka ku gundi kwono omwami gwe bayita mukulu wa Bobi Wine Salimu Nyanzi Salimu Sale mukulu wa Bobi Wine anti Salimu Sale wenu Salimu Sale wenu kati eyo ttiimu yaabwe yo bwe beetunuulira ekibiina tekitunuulira nga ono omuwagizi bwakitunuulira tekitunuulira nga fuutu soja ine tunula gye kitunuuliramu ey'enjawulo ye atunula mu bintu bisatu atunuulira existence y'ekibiina atunula finances z'ekibiina n'atunula n'amaanyi oba obuyinza bw'ekibiina nti ye atunula n'agamba ani ampisaawo okyegedde ani alina amaanyi agasobola okulabisa Nuupu ng'ekitongole eky'amaanyi ng'ekitongole ng'ekibiina ekyo nakigamba ennonda y'ebigambo ensengeka yaabyo ebeera enkulu nnyo mu programu eno nakugamba nti wano bwe tuba tubala political parties ziriwo ntono
ebimu bitongole ebyetongodde ebikozi by'ensimbi ebirina purpose n'ensonga lwaki weebiri. So nze obutayita Nuupu political party mmanyi lwaki sikiyita. Nyinza obutagigendamu kati naye ensonga njirina bw'olimpa obudde nkole ku ekyo nja kukikola. Naye nkugambe nze nkiyita kitongole n'ebigambo bya byegendereze nti bwe mba mbyogedde bwe mba mbitegeeza. So kati ye atunira kitongole kye kiyinza kiki okuyimirirawo n'enkya sustainability. Oluusi ayinza okuba nga ayinza okukisustaininga ate si oyo abantu bano abawagira gwe baagala. Ontegedde bulungi nnyo kuba singa for example tukeera ku makya tugaba tutegesa akalulu mu Nuupu naye kakulonda abakulembeze abakulira Nuupu oyinza okulaba nga abantu abagikulira si be balonze. Abawagizi bayinza obutabalonda. Kati tuddeyo ku nsonga ya Shamim. So nzirayo ku nsonga ya Shamim nti olw'okuba nti nga bwe mbikumenyedde structure bwetyo bweri erimu ebiwayi bisatu kati ne mu bawagizi wano mu bafuutu soja kubanga fuutu soja yali wakati wa top bosses ne bano bafa bali eno abawagira Nuupu nga tetuli mu Nuupu oba nga toli mu Nuupu naye ng'ogiwagirira wa bali oba okategeera kengezaako obukulaga nti fuutu soja yali wakati awo. Kati fuutu soja awuliriza ebiva eno mu bantu gy'asula kyokka ate awuliriza n'ebiva ku kitebe mu bakulembeze. Kakati fuutu soja mu bo fuutu soja kati mwe muli empayi empitirivu ennyo oba ebiwayi ebiyitirivu ennyo. Ontegedde bulungi nnyo kubanga buli eyali ajjaawo yajjanga n'abantu kituufu nga bamuwagira. Ontegedde oba abamu bali genuine oba abamu basasuddwa busasulwa naye baali bantu. Ekyo that is a discussion for another day. Bonna bajja era tewali yajja nga ali solo okuleka kino waliwo ekisajja ekyajjaawo kikada kisajja kyeyo waggulu eyo kyeyo gundi kyajjaawo kyajja kyokka naye abalala bonna abasinga bajja n'ebiwayi by'abantu nga bajja bakyantinga ono ye waffe gwe tuleese matiya wuno tumukoze eki tumuleese. Kati oba bali genuine oba tebali that's not the question. The question is the answer to that is babanga baki bantu. Kakati ne Shamim Malende bwe yakomyewo yaleese ki yasanzewo abantu abamuwagira. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti already waliwo oyinza okiyita ebintu bibiri. Oyinza okiyita okwawulayawulamu nti mulimu ebiwayi oba osobola okukiyita demokrasi nti demokrasi wabwati bwakoze eki bwafaananye. Ontegedde bulungi nnyo naye ng'ekyo weekiri waliwo olwedde okweyawulamu naye okusinziira ku bwe tumanyi nti waliwo okweyawulamu kw'amaanyi nnyo. So kati okudda kw'omukulu kuyinza obutamuyamba kuba era ndabyeko nga bateekawo embeera nti bamukutte naye ebyo byonna byateekawo mbeera eri Shamim kubanga alina abawagizi be. Ontegedde bulungi nnyo ate yali mu ofiisi kubanga era yawangula kubanga abantu bamukola ki bamuwagira naye ekyo tekigaana Zahara kukola ki naye kubeerawo nakwesimbawo era ndowooza demokrasi so mu nkola efaanana bwetyo nze nsaasira bano abawagira nti bo babalimba kubanga Mwami Lubongo yajja n'agamba njjukira bulungi yabyogera nga mpulira n'agamba nti abantu tiketi teri ku Nuupu eri mu bantu. Ekyo kyempakanya tiketi eri ku Nuupu teri mu bantu. Kati abano abantu bo babawuddiisa ne balowooza nti bo be baki nti bo be bagenda okulondawo naye that is not true. Tiketi teri ku ground kubanga bangi abali ku ground abagirina abandi badde nayo nga tebagirina bawayiza abo bonna tebagirina ate abo naye ate bali ku ground bagamba tiketi gyeri naye kye batalina ze ssente ekamwanyi okyegedde bulungi era bazze babayita
omu okukuyita batya bakuyita ku office meeting netuula meeting abatabula mu meeting eyo baba babiri omwami gwe bayita gundi secretary general ne mwami ani ne mwami Nyanzi kubanga yeye ali presenting nga Bobi Wine diversion ku diverting ku kifo kyobadde va ku kino dda ku kino awo twataddewo gundi kubanga bali ba top manager benagambye ekiwayi ekisooka ekyabakulu bo bakola okusalawo okusinzira ki ekibayisaawo so si mmwe kye mwagala mu abalonde eno ontegedde bo ki ekibayisaawo and it's a good strategy but kikontana n'ebyo bye boogera kati forces zino zibadde zikuba Shamimu Malende nga akyali mu ddwaliro zibadde ku aim ki aim yakufulira oli kaadi liyulika Zahara Shamimu bamusuule ebbali salinga mupiira ne bakuba gola 2 basigala bakulumba munnaye sajja sigala kutaddeko amaanyi abusajja sigala kutaddeko amaanyi ontegedde politics bwatyo bwafaanana tasaasira nti nakubye edda golo 3 ate goli na 0 kankukubireyo nange ene wange nedda era basigala olaba kikipa nga kigusimula kiguleetera ddala kumpi kwagala kugunywesa nga tegukonyeeko na ku ttaka okege ekigenda kukulaga politics bwatyo bwafaanana nti onyigiriza munno paka lw'omutuusa ku kisenge because politics takuwaamu mujja abantu 15 naye tebibaamu nti number 1 afuna kino number 2 afuna kino number 3 afuna kino twagala number 1 yekka abasigadde mwenna in fact era for example senga bukya ku makya kati ng'obwa president obulaba Museveni yawangula wa Bobi Wine ye yaddako awe yaddako n'omulala era Bobi Wine afaananira ddala ani Katumba Oye bonna kyekimu bafaanagana nti bonna tebafuna buyinza kubanga politics ensetiga gye bamusetingamu the winner takes it all bwekiri okyegedde kati winner wano gwe tunoonyaawo kyokulaba nti olutalo lubadde lw'amaanyi nnyo mu kulaba nti bakuba Zahara bakuba Shamimu Malende afiire nayo waliwo badde basaba nti senga afiirayo nyaabula waliwo badde bamusabira okufa nga batuze kweyo level ati politics bwatyo nkugambe politics takuwaamu ontegedde enemy wo kati kyogamba akalulu senga mwesimbyewo omu kubali mu kalulu n'afa mukasazaamu kagenda mu maaso kati senga yafudde kuba abadde mu ddwaliro because omuntu bwagenda mu ddwaliro wabayo ensonga 3 esooka kuwona ey'okubiri kufiirayo ey'okusatu butawona ate kati okufiirayo n'obutawona kirina enjawulo oli asobola okubeerayo n'abeerayo paka ng'okulonda kuwedde kati awo ne bwawona ne bwatawona biba byebimu biba bikoze ki biba biwedde forces zino ezibadde zikuba Shamimu zo tezinaba kuzikiza zo tezijja kuzikiza kubanga zo zirina owaazo gwe zaagala luyirika oba mmwe kiki oba kiki ffe twagala ono naffe twagala ono ontegedde bulungi nnyo lwaki kireese attention y'amaanyi nnyo ekireeteddeza attention y'amaanyi ennyo nti wano waliwo okulya enkwe okulya enkwe bazirya abantu balya enkwe oli akulya olukwe akuyitamu akanaana nti Zahara Shamimu Malende waliwo ensonga nyingi zobadde osobola eyimirirako n'ogamba nti tumuwe omukisa kituufu okyegedde okyegedde ekyo kyengezaako kugamba naye kati oli okulaba kiringa ngaoli okulaba ngaoli mulwadde n'agamba wayi soko sayininge wano oyinza okugendera awo soko sayininge wano ondage eti emmotoka eri mwobogize okyegedde kabaka yakalaga nti oyo tafaayo oba ofa oba owona yayagala byabugagga ye kyayagala abazo kikulaga oli musajja mukulu olina ettaka lyo abaana bakugamba muzeeyi soko sayininge ku kyapa embeera eyinza osajjuka kiba kimaze okukulaga nti bo bamaze okukulaba eitha oyinza okufa oba okuwona naye kyonna kyekiri bo tebali ku ggwe bali ku nsonga eri tebaagala confusion ku last minute okyegedde kakati bano bo baali bamaze okukakasa nti omukazi ono engeri gyatatukoledde kiri awo tetusobola muwa mukisa gwakubiri kubanga tuli mu politics top
top officers bo bamulaba bagamba kati otakyasobola kuyiriba nga bwe tuyiriba kibakoleranga ng'ekitongole baraba wakati bagamba nti ffe twagala aliwo zivugira aliwo bafuutu soja kuba kati bagala aliwo kitegeeza nti ono yalinamu n'akasente ekyokusatu finance kubanga bino byonna byolaba biri mu sente bigoya ku kigambo sente ending point sente kakati gundi ku bulwadde bwabaddemu ali mu ddwaliro ali ludda wa talina sente kati baba tebakwetaaga because tolina sente ogenda basumbuwa busomboyi ogenda bwekaabya okitegedde kyovula nti balwana bagamba ate kaseme bwe batandika okubuuza kaadi ate najja mulungu banguba biki byonna kiki kye wali oyagala ajje mulungu banguba wali oyagala afiireyo kuba nalabyeko ku kisajja ekikulu nga kyogera ebyo weyatandika olaba nti kadi ebajitwala mbu natandika okujja mulungu banguba kyagamba nti gundi talina kye yali akoze emyaka 5 bingi abadde nnyo ne mu makooti era baana bangi bajje mu kkomera okyegedde naye kubamu kuba yajje mu kkomera ate bebamu be bamuyeekera olwokuba nti bagenze wooli alina ssente weebaleke watukolerako kimala politics bwati bwafaanana you use and dump kyekiriwo kati yes gundi politics oli asobola okukosa nga toilet paper yes use and dump that is politics. That's why abantu abamu bagenda ne bakolimira President Museveni ninga bamukolimirira bwerere ye tajja kuleeta namba lujega tasobola kuleeta namba lujega ayagala muntu anamutaasa obudde obwo because politics is for present si wa future aliwo politics yes ye politics is for present because you are managing politics abantu abatamutegeera politics is a science and art of managing society. At the moment, there's what even people call politics of the day. Kyobola banti mu politics tebalimba. Bakola ki? Abasiru balowooza nti balimba, nti politicians balimba. They are liars. No. They are what? Politics, you just manage. You manage a situation, and you get ready for what we call the emerging issues. Ojegede nti mu politics you don't lie, you manage a situation, you manage crisis. Akatubagiro ne mu kooti kikkirizibwa ng'olwaleero osobola okwegaana ekintu mu kooti n'okikkiriza okusinziira nva yes mulimu for example oyinza okubeera mu kiseera nga kyetwandiise ekiri violent ontegedde nga kye bakwetaaza kimu kyokka kugamba Matiya nti nze nabbye nga ki witness ontegedde basobola you can be forced to say yes when it is actually no. Otegedde okusinziira ku mbeera eriwo sina benefits n'embeera eriwo ekiseera ekyo ng'olina kukkiriza wadde sinze yadde sigwakoze omusango. That is politics. You are managing the politics of that day because oyinza okulaba nga bw'onoolemerako nga weegaana oyinza okufa n'otalivinga tomorrow okkiriza omusango ekibonerezo ne bakikendeeza ne batakikendeeza bw'omala okutereera n'ogamba nedda bankaka wali ku likodi oba wakkiriza record bazikyusa osobola okugamba nakkiriza omusango nga bankase naye nga kuba record zikyuka osobola okugamba nti bannaye abasajja bandi bubi nenkola ki era abantu bangi batta abantu wano gwe towulira ku bantu manisolata kuba kufa ne killing kuba kutta ontegedde kati manisolata tebifaanagana naye ng'ate byonna bi ending up bakuziise naye kati bibonerezo bye byawukana that's managing the politics of that day. Kati politics aliwo essaawa eno afevalinga luyirika amufevalinga kubanga yaali mu kintu sente azirina batono tumwinayo ng'ayinkambe nti waffe
anti incumbent kati ye challenge nagamba kyovula nakugamba nze Nuupu nkiita kitongole sigiita political party kubanga they are not acting as a political party bakitinganga Kingdom bakitinganga political gundi bakitinganga ganga bakitinga mu ngeri nyingi nyeziraga nti they are not politically stable so they are not fit to be called a political party muntegere bulungi nnyo kubanga kati for example lwaki obojjayo incumbent oleteyo omupya ate nga naye era wa Nuupu lwaki toleeta buleesi mulala n'omugatta ku ono okyegedde kitegeeza nti mulina kakuniyamu muli mu kubala ssente muli mu business yes because nze senga Matiya oli wa Nuupu oli wano okoze bulungi ontegedde ne Gundi gwendeta ne Kalungi gwendeta naye wa Nuupu naye ate alina gyavudde w'omujja kati kiringanga bano bagundi bani bagundi ono yesimbye nakawa bali mwezo waiswa mufumbiro bakuzaala gundi kiki ekikuleeta nakawa gende eruwuuka osobola okuwangula ate nga n'aliwo wa gundi tumugjeyo tumulese ku bwalo oli mulalu wa kikula ki kati yosi political party because genda because political party Museveni omulaba alwana kuleeta more people kyova olaba nti basiba bagamba yaguze gundi gwe lwaki togula sina sente mwesente zammwe muzikozesa ki sina sente ye alina budget president w'eggwanga no mwesente zammwe muzigulamu nnyumba kubanga bye bizibu byammwe bakuza amayumba ennyumba ezakagulwa abakulu abo bonna abali mu bitongole ebyo ennyumba ezakagulwa ne poloti purchasing gye bakakola yonna tewali yali aguzeeyo omuntu kumuleeta mu Nuupu ate era wenale mutebamwagalira dabagamba mbega ati kyekyenkugamba naye kati ugenda bajjawa because bonna be balina beenaalemu gundi yavaawa si weenaalemu teyava mu enaalemu gundi Rubongoya yali weenaalemu kakati ate ngaali top boss okyegedde bulungi nnyo batwala bbanga kyokumusitandinga simanyi kyenkugamba nebamu ekifo ekyawaggulu ekifo ekisalawo kati watya nga akyalimu olusayi lw'enaalemu aizulu ayinza n'okwaya abakozesa zino zonna ensobi kyogamba bino bye bakola nsobi eziwedde emirimu naawe okukwata Shamimu ne bamugjawo ne bayita Zahara eba nsobi nnene lwa nsonga emu Shamimu Katonda yamuyamba ne bamwagala waabaddewo okyegedde mwongere bwongezi maanyi duyulika muleetere ewalala awo wenyini waabadde ku bwakansala otegedde muleetere ewalala so that oyongera mukola ki munyweza naye because kati wano omanyi mu business bwoba okola business kati era mubaawo magezi kuba business yaabwe eya Nuupu bagenda gyonoona lwa kintu kimu balina omululu bwoba okola business tokkiriza kufiirwa ontegedde omukozi ne bwagenda omu oba omufiiriddwa bw'okimanyi nti nno Nuupu okuva lwe yajja efiirwa bufiirwa tegattako ongambe bakola business yaabwe naye bagiste bo bennyini bagisse amagoba gagenda kufa gafaafagana dda kakati yavaamu gundi yavaamu loopu oyo gundi ani gundi mpuuga bwe yagenda n'abantu bayitirivu kituufu ontegedde nnyo yagenda n'abantu bayitirivu gwe bootamanyi b'omanyi ne b'otamanyi ontegedde waliwo n'abasigala mu kibiina nga tebakyekyesiga bagamba olaba omusajja oyo bamugobye olonze nga kibiina abali awo nga bagamba simanyi waliwo abaliyo nga baagala bwagazi kaadi nga bamuwa kaadi bweti nakabaleka sanfuna kaadi waliwo abalala bagamba nti abasajja bano nga mugundi abakoledde ontegedde bulungi nnyo we bali bayitirivu nnyo ontegedde bulungi nnyo era ne gundi nnyingi nnyo gundi yayimirira n'agamba ono ewe butambala atakola omanya wewe butambala muwanga kivumbi asaza abantu be butambala talina kye yali abakoledde neki butambala yo banna yerabika bubi butambala eri bubi nyunga bw'okyumvira butambala eri bubi era bannange banna butambala muve ku oyo omusajja gwe bayita gundi oyo muwanga kivumbi ababbi bubbi talina kyakoze butambala lumu ndi eyo gundi saidi z'empenji awo njagala okufuna nafuna obuzibu n'omuntu wange omu tumuddusa mu ddwaliro ly'Eggombe liri bubi nnyo kati kyebakoze baali gavumenti yali siize langi kakati ate okwo gundi kwe yemoolera
Gundi ani honorable wa Mowe Gundi we Butambala bano baliyo Aisha Kabanda n'oyo muwanga naye tebalina kye bakoze oba bo boogedde naye government yeega government waliwo level oyo Gundi yakulira park Public Accounts Committee ontegedde nti asobola bulungi nnyo okukwate agenda akyalireko n'eri eggombe gyava tanabali kyalira kati lwaki akyalira amalala because that's where we have anti we wali challenge awo just a phone call away omuntu akulira park kube sibo ogikubirewa kubanga leka nkubulire abantu abatalina buvunanyizibwa ngaba honorable Mwanga Kivumbi be baleetedde government obutakola lwaki ba concentrating ku bintu byotanya concentrating ko ne bava ku miramu emikulu government omulimu gwabwe kubeera nti babeera always babajjukiza mutegedde check government in check era kati bano ba Mwanga Kivumbi gwe mulimu gwabwe omukulu si kwesiba ku Museveni agende no omulimu gwabwe ku making sure nti ba checking government kino temukikoze kubanga gwe ne wono ngamba nti Museveni agende Museveni ajja kulwana kukola ki kubeerawo naye miniwairo nga akyaliwo nga tukyayagala agende naye nga akyaliwo ontegedde miniwairo tukoze tutya okufuna mu government because abantu basigala basasula omusolo ontegedde kati abantu be Butambala sinti tebasasula musolo basasula naye bafunye eki mu kusasula omusolo bagusasulani naye ache kugamba bagusasudde omusolo gwabwe gujja gwe mbulirako MP eyali agabana omusala gwa temugunsasula kubanga temukoze wange temukozeeyo omusala go bagumuwa temusala tokyogerako that's what I'm trying to say nti kati tuli mu politics ono wa kyenyaje yo waba Mwanga Kivumbi tebalina kye bakoze era abantu beeyo oye mu mwesonyi mu muveeko talina kyakoze talina ontegedde bulungi nnyo naye ebyo byonna biri ku kintu kimu nti bino ebibiina by'obufuzi bye mwaleeta ebioperatinga nga Kingdom ng'ebitongole nga ki ebyokwegayirira oli n'asooka n'afukamira walaba Gundi wano ng'afukamidde bali mwezo ng'afukamidde awaayo kaadi ye kubanga ye bali mwezi yawaayo ekifo kye ne bali babasabira tebamusabira lwaki ofuula ebigambo bwoti nedda nuupu erina ne Bishop Mulamba musajja oyo muwanye ekitiibwa ow'Emitiyana ate nayo tebajja muwa kaadi nga lwaki abo balungi tebabawa ekyo kindinde ngambaga abo balungi tebabawa oyo musajja Bishop Mulamba Bishop ateeketeeke okusabira abantu era yabadde asaba lumu bamukuba n'emiggaawo ng'asabira abantu naye ojja kugenda okulaba nga abasajja batebaswala nga tebamuwadde kaadi bwe kirinde ngambaga bamale bagiwe bano abayaaya abazimbye amabaala mu Mitiyana mwonna nkubuulira mazima gwe kirinde ngambaga anti nkubuulidde era batuswaze buswaza kubanga kankubuulire buli muntu akoze mu nuupu tebagenda muwa kaadi ate abatakoze bajja zibawa kati honorable Gundi honorable Shamim Malende yafuna obulwadde nabo ne buyambako abagala omumma kaadi yagenze ebyali mukwata omanyi bagamba drowning man yekwata ne ku straw nze that's what I think kubanga logically mukyala Zahara Luyirika bamupise nnyo kati okumupika okwo tekubeera nakyo tekuli nakyo kuba tali ku ground kuli artificial nnyo bamusiikasiika nyo bali mu kumusiika kiki ekibapikisa omuntu atali ku ground ng'ali ku ground bamuyina nakugambye nti waliwo ebiwayi bisatu ekiwayi ekisooka kyekyaba top boss ekyokubiri kyekyaba foot soldier ekyokusatu kyekyomuwagizi kakati bano ba top boss be bategerera ekitongole bo be baba batunula tebatunulira maanyi ga ku ground tebatunulira foot soldier alowooza ki batunulira nnyo sustainability nti tugenda mu kalulu twetaaga ssente oyo Zahara omanyi ssente zeyawaayo wano nga basonda ssente miliyoni 10 Shamim tazisobola
ate yazibwa lwaki yaziweereza yali mulwadde anti kugamba kati tetuli ku byabalwadde nagambe politics tali ku si wankya politics is for today politics is not something ekyogenda mu maaso si kya future kya today yes because gwe bonodda mu kulowooza future ojja kumaliriza oluuzinze kochi azimba tiimu tawangula bikopo atawangula bikopo ye tawangula bikopo kochi azimba tiimu tawangula bikopo yazimbanga tiimu ya Arsenal natana kikopo kya wangula Fabregas ne bamusikamu gundi bamusikamu kati omuntu azimba tiimu tawangula kikopo kati Bobi Wine tazimba tiimu ye ayagala kukozesa baliwo kugenda kubanga naye obudde bwe bubugwako obudde bugenda nakugamba ali mu kawungezi ke alwana kulaba nti butya bwenyinza okukozesa buno obudde okyegeera because politically is no more kakati alina okulwana okukozesa kugambye tiimu y'omupiira bwe mugireetera omuntu omuzimbi ne bagamba nti ono gwe tuleese azimba tiimu mumanya temugenda wangula bikopo temusobola wangula bikopo nga mulina azimba tiimu mulina kuleeta muwanguzi ayinza okuba ne bastrike nga 8 nga bonna batadde mu maaso awo nga buli akwata ku mupiira ayagala kuteeba ogenda kumaliza nga olina goolo nga 8 waliwo eziva eno mu wingi eno waliwo eziva eno waliwo eziva wakati olwo ng'ojja wangula ekikopo naye bw'ogamba nti nja nzimba ettiimu eneebeerawo emyaka aga omanya togenda kulaba ku kikopo emyaka egi ogw'omukaaga oli okuwangulayo ka community shield olwo ozimba ttiimu ontegedde so kati interest essaawa eno interest eriwo yakumanaginga mbeera politics of that day kakati ojja kubeera ne gundiwo nga mulwadde wandwadde akekera buli ssaawa talina sente buli zebamuwa zigenda mu Aga Khan Hospital waliwo Zahara asobola okukwata miliyoni 10 n'aziwaayo mu nfo oyo gwe twagala kati bino byemba nkoze baba tebabitunulidde mu kabanga kana akemba politics nakugambye wa present si wa past si wa future ekiriwo kye tutunulira zivugira aliwo era olwaleero tutulaba ffenna wano ne wabaawo ekijja nga waliwo president omulala gwe twagala kyokka ababadde bawana ono nga otufunawo omulala nedda gundi yali akwata nsawo ya Museveni gundi Lubongoya ngatambula ku tiimu ya Museveni akwata nsawo ye essaawa eno yagaba kaadi ate mu noopu erwanyisa Museveni gwe tokiraba nti politics wa buliwo yagaba kaadi yavunanyizibwa kyogamba ekyo tekisoboka omuntu alokoka kyenkugamba ye politics bwetyo bwalokola era awonya mu mbeera eyo bwatyo bwalokola ye talokokolanga Katonda ate politics ekisooka tasonyiwa politics n'okuttatta yatta kyovola nti abantu bangi bafudde naye gwali owuliddeyo olunaku lwe bagamba nti katusabire emyoyo gy'abagenzi abaafa batera osaba kwenyupi awo ne baleeta kando biki byonna byakubuzaabuza era lukwolwo lwennyini ate boogererako birala boogererako byongera ku Nuupu maanyi teboogererako bintu bikendeeza Nuupu maanyi ontegedde tebagamba nti bannaye bano abaafa engeri gye baafa mwongere okubeera abeegendereza bwe mulaba obusajja buzze temulumbayo abo malabu malumanyi ata anti kyengugamba onobaga tusigala tuli strong anti kyengugamba ekyo akati bw'oyogera ekyo kiyamba kibiina kulinnya oba kiyamba kirina kukka omulambo guli luddawa bwe njogera nga ono ali wano ndimulidde negane tubeere b'amaanyi kiba kiyamba kibiina kulinnya ontegedde kyekyo kubanga oyo politics ayamba abantu obutaggwamu maanyi ne mu nsiko bagundi bakifulugunyu baaliyo ngono limulya n'agamba nti twende ambaiyo twende paka okyegedde and that's where we are obote kati njagala tugendeko ku songa eno ya tusooke mu kamyufu wakala byotya akamyufu kenalimu abanene abamu ndaba bameze biki byonna tebakoze yes tebakoledde bantu
politics is idea birowoozo buli running out of ideas abantu baba bakulaba bulabi nga basi z'Abaganda nti zaaliwo awezasimba nga basi z'Abaganda ochegedde so that is politics is idea when you run out of ideas oba ogenze ochegedde abantu baffe yensobi gye bakola balowooza nti amaanyi gali mu kubeera nti nno olina ekibiina mwoli oba kiki no amaanyi tegali ku linnya lyo nti obote nti biki amaanyi gali ku kyogamba bantu bwekiba tekikyakola sensi nga bakuta that is where era kyokola nti abantu balina okubeera very scientific kyeŋŋamba abantu mubeere scientific ekyali kyetaagibwa jjo si kye kyetaagibwa olwaleero understand the analogy properly otegeere nti yes ndiwe NRM era eno abantu bayo baagala nnyo NRM ye naye kiki kyenyinza okwongera ku bantu kiki kye beetaaga todda mu kubeera eno ku Serena n'olya mmere eno olya mmere ya miliyoni 2 obeera mu SC oli mu kusiriwala bajja kukuba akalulu ng'oli minisita oswale. These people are not ideologically rich, they are very poor because idea kugambye olina okuba scientific ku idea yo kati no producing results ezirabikako ontegedde nti gwe idea yo oyinza okuba nga Museveni essaawa enagamba PDM kyenzi ensonga ye mukolera ideologically bw'oyambye otya abantu b'okukyalo kyewammwe okufuna mu PDM ne bwe kiba kitegeeza ku sente ezo kubba nzibe ozibawe okategedde yes because nze njogera ku politics because bano si bakulembeze kyokka these are politicians nakugambye nti si buli politician nti aba mukulembeze si buli bangi nnyo ba politician abalungi nga they cannot be politicians, they cannot be leaders. Ontegedde it is very rare okubeera ne politician omulungi ng'ate mukulembeza at the same time nga Museveni. Museveni byombi Katonda yabimuwa bukolokolo yamuwa okuba nti amanyi politics ate n'amuwa n'obukulembeze amanyi kye bayita obukulembeze. Agumiikiriza walina okugumiikiriza, areactinga walina okureactingira, ajjamu omuliro walina okugiramu omuliro, yeetegereza, atwala obudde. Ontegedde bulungi nnyo. Enzanya ya kikugu. Kakati ffe tulina challenge nti abantu be tulina abasinga obungi si bakugu ku level eyo. Bwaba politician nnyo alimba ne wetalina kulimbira kuba bamugamba nti politics balimba. Baba opposition ekirungi niwe kijjanga kya government akikubamu ebituli. Iye waliwo omusajja gwe batwala ku TV, musajja mukulu ategeera, nali manya ategeera, ne bamubuuza nti gwe mu parliament genda kukola yoti ngenda kuwakana, ngenda kukayana. Ne bamugamba nti ngenda kayana, kyagenda okukola mu parliament, ngenda kukayana. Kati omuntu afaanana bw'ati kitegeeza nti is ideologically poor. Tamanyi kyadiringa nakyo. Otegedde bulungi nnyo. So bano ba minister bani betwali tusuubira tebakoledde bantu. Kyekyabakubisiza. Remember the politics of the day to day. The politics of the day to day. Politics mwamuonoona. Abantu baagala kukulabako ng'obakolera. Kubanga bakimanyi nti tewali nnyo obudde tewali ngeri ndala ya kukolera. Ontegedde. Abantu baagala balabako ng'obakolera. Abantu bagala balabako ng'obaziikirako. Abantu bagala kulabako ng'osindika amabugu. Abantu bagala because ye politics gwe mwabaguza. Naye nga si ye mutuufu. Si ye mutuufu naye yaliwo. Kati essaawa eno ogiraba. Olina okubeera scientific kutegeera ki ekitambula. Tambula n'ekyo. Bwe kubanga tujja kutuuka ekiseera tutereere. Kino kitwale nti politically twatuuka ku kiguudo ky'ettaka. Tuli kataka tuvuga kati. Tuvuga kataka naye nga tulina gye tujja tutuuka ku kolasi. Kakati gwe wano bw'ovuga nga ali ku kolasi oli musiru. Mpira gujja buukako. Ebinnyo bivuga bulungi. Ebinnyo kivuga bulungi bw'otuuka wali akanya n'okaweta n'ogenda. Paka lw'onootuuka ku kolasi ovuge ky'oyagala. Ontegedde bulungi nnyo. Ewali layini. Ontegedde. Naye kati wano mwe tuli ebintu you must be very scientific.
ogatte ku bantu abantu mbasomese lwaki obeera MP notafunayo budde na kugenda kwogerako n'abantu iniyo abantu bali bamusaba akalulu bamuggyako ssente anti kyekyo kakati gwe tegeera nti abakuggyako ssente balina kye bayize kati beera scientific ofuneyoko kati abaddala botagenda kusasula kubanga emyaka 5 giba mingi kituufu eyakuwa akalulu yayinza obutaka kuwongera anti ayakampa kuki namuwa ekyebiri otegedde agenda kuba akalulu waliwo gwe walimba luli tosobola mulimbira myaka emirala emeka kati tegeera nti akalulu bwe kaba kazze tola President Museveni awaatula naggumiza alinga muvule ontegedde President Museveni oyo alina style amanyi okwegobako abantu naga ndese bano abalimi bange ndese abavubi bange neyegobako abantu bonna ontegedde nawaatula ogera abazampola akomyawo abazampola kati sekikuba akyadda mu palamenti nasobola atya mivuyo gyadde mingi walwashande kati no kankubulira ekintu kimu babadde bamukooyi sekikubo yes omanyi nze entambula babadde bamukooye naye nga akyalemezaamu kwa politics kali akakadde omuntu ontegedde omanyi oli bwaba abantu abasinga bali ngugambe tebali ideologically rich oli agenda nalowooza nti strategy winning abantu abasinga bajagala oli agala agiremereko nawangula eno strategy kajemba nkozesa nawanguza eno strategy kajemba nkozesa but somehow somewhere olina okubeera scientific nogamba wait a minute eyinza obutanyamba omulundi guno olw'embeera eriwo kikuba tasobola kukomawo nga independent nawangula akalulu wuliriza asobola naye kiyinza obutasoboka kubanze mugambe nze bayirayo ebintu byenjogera wano mala biraba bulungi nnyo ate manyi lwaki mbadde nkugamba kuona omusajja wamme owegundi owe Butambala naliyo nange nagendayoko mu constituency nendaba nenetegereza tadda era okuleka nga akalulu nabba kabbe muwanga Kivumbi tadda okuleka nga akalulu agenda kubba kabbe nkubuulira mazima nze ndabanga ajja okukomawo era ekiyinza okuyamba muwanga Kivumbi butabaako gwe bamusimbako ategeera kyokka ekyo kijja kunze tujja kudda ku ekyo then kati nkugambe nti gundi naliyo naye ewalwashande Rwemiyaga abantu bakooyeemu politics n'emyaka 25 mingi naye bakooyeemu I was listening to them nendaba nga bamukooyeemu ontegedde neŋŋamba nti ate nze bwe mba naabuuza sibuuza ggwe nga bw'obuuza nze mbuuza ntya anti mwe munoonya bakulembeze nze ate nnoonya bantu ggwe botasuubira baboodaboda abo bantu bwa mu butale ogenda woonywedde kacyaya olumala okunywa nobabuuza ne mugamba mutya eno gundi abo totubuulira ngamba nti ogenda ogerako ewala n'ogulawo kacyaya totubuulira ogamba ogenda obuuza ono obuuza abantu 10 nze mbimaze okukola risaaki wange kuba mbuuza ow'ekimotoka avuga emmotoka etwala amata mu kibuga nembuuza ababoda 5 nembuuza abawooteri 3 nembuuza abakatale 4 mba maze okukola risaaki yange kati sampling eyo yekuwa ekifaananyi ekituufu kuba kati mmanya nti ono aleeta amata mu kibuga kitegeeza nti ye atambula wonna owa bodaboda day to day survivor maama w'omukatale oyo mulonzi taliiko kibuuzo oyo mulonzi ontegedde bulungi nnyo owa wooteri business person ontegedde kiba wakuwa ekifaananyi kimala kati gwomanyi gwegenda onoonyereze nawe nga bw'onoonyereza naye emivuyo gye nalabye mu kamyufu ako bangi abakubiddwa tewali mivuyo wuliriza ebigambo bino ewalweshande okitegeera bulungi abantu tebasooka okufuuyira wuliriza bulungi tewali mivuyo olina just kutegeera nti mmwe mwatutte akalulu kano lightly senga otunuulira embeera ennaku zino bwetambula ng'okimanyi nti effujja eriri mu byalo kati
lyali nga mu kibuga edda mu Kalulu kituufu lisinga mu kyalo effujjo kati effujjo liri mu kyalo mu kifo ky'ekibuga omanyi lwaki oba lwakuba mu kibuga tewali nnyo bawagizi b'NRM no kubanga mu kibuga abantu bamala ne bategeera politics bwatambula bannakyalo bakyali serious ekyo kimu lidako mu kibuga abantu bategeera politics era oli abeerawo ng'ali mu nuupu ng'amanyi nti bano baheyaye naawe naye nga gyali agawayi kambeere nabo gaba nedda nvaako nze njagala kaadi tombuulira nga ne gyali kati abo mu kyalo bo mu NRM tulina abantu ng'anoonya ssente ekituufu ontegede bulungi nnyo naye ng'ali mu NRM ng'ali mu Kampala wano nga muyiribi awedde emirimu ontegedde kati abantu bategeera politics at low levels mu Kampala kati ate mu kyalo bano abasajja boolaba bano abali mu kwekuba bo bamanyi nti kaadi bwe njifuna kati bampangudde bo bali mu kalulu kaddala fe akalulu kaffe tukalinda 220 mumeka bwe kiri era okirina obbeera 226 naye kati bo bali mu kalulu akaddala era buli yafunye kaadi ajja kuyitawo nsi bonna anti ab'omukyalo gamba abasukka buli muntu wuliriza buli muntu gwalabye n'amaanyi ng'alwanira kaadi eno omanyi okulwanira kaadi kyetegeeza naye ba independent nkaga mu 9 wuliriza nga ba independent ni kwe NRM oyina 5 n'okusoba ekyo kimanyi gwomanyi lwaki omuntu alwana okufuna kaadi ye NRM mu kyalo mbwabera n'ebitundu 7 ku 10 okujja mu parliament yasobola okubbirako ate baba wayizo okunoonya akalulu mu kibuga babbira mu kibuga oli amanya nti alwanira kaadi naye nga akimanyi tagenda wangula NRM tegenda wangulawo oboto obudde butukutte nga butukwata mbulaba mbadde musajja ngambye lyandali mu kuwoninga mbadde gyatwogere kwena ensonga y'emmotoka naye obudde bunzi obutatumala tujja kufuna obudde naye abantu kye balina okutegeera kyolina otegeerako ekyo ekyemmotoka za Museveni ze bali mu kugamba muno Museveni abadde awa kabaka mmotoka biki kitegeere bwoti abantu abalwanyisa Museveni bali serious abamu atambula nabo abamu abeera nabo ontegedde bulungi nnyo bamulwanyisa ebya serious abalwana Museveni babeera naye abantu abalwana Museveni babeera naye bawangaala naye era ekyo ekintu ky'emmotoka ekyo kiraba kirimu okulwanyisa Museveni naye bakikola logically nti bakola batya bagamba Museveni bajja ne bamugamba Museveni munnange omanyi pulezidenti abakulembeze ab'ennono emmotoka z'abakaddiwako dda bakomplaininga tubafunire emmotoka ng'abokeyinga bw'abokeyinga nga bakwata ebbaluwa ya Museveni nga bagikuba wano nga bagenda bakuba ziddiru zaabwe nga bakola ebyo bakoze kati mukola ebyo bakola bo banoonya ssente nakubbiramu naye bamaliriza baswazize eggwanga kibi ki ekyabadde awo mukulaba kibi nnyo tosobola kupaledinga bakulembeze bagundi bakabaka nobapaledinga awo wabusoga ali wali wagundi ali wali abakulembeze bennono bonna nobapaledinga awo oyinza okikola ekyo kwata mukyala Nabbanja Honorable Prime Minister omugabe twale ye 40 okwate yegundi mugabe twale yegundi okwate omulala mugabe twale abo bonna abantu abalina mu cabinet lwaki aba parading awo so kino kyabadde kigenderere kya kuswaza ontegedde bulungi nnyo era walabye reaction z'abantu ez'enjawulo abantu tebasanyuse ontegedde kakati ebyo byonna biba muki nti bano abaana abayiribira mu State House banziba bino nziba biri bakwata leta ya Museveni gyawandiise ne baginterpreting nga bo nga be baagala ne bafulumya nga bwe walaba wano ebyagundi ebya faini ku nguudo byonna byajja bwe bityo ebbaluwa zafuluma ebbaluwa yagifulumya ng'eyogera kirala bo baakola kirala naye nga bakirireetinzeeko nakiri kuba kati ebbaluwa ya gundi ya number plates yafuluma era egamba teeka chip mu number plates nga bwe mugamba ontegedde kyokka bo